kaseera badde amabaati waliwo corruption egenda mu maaso buli kaseera kizibu nnyo okugenda ku leediyo oba ku tv n'otasiŋŋaana kubyeka byesisittaza okuvamu abo abatukulembera. fattakullah mbakuutira okubeera nti tutya Allah tabaraka wa taala. muntu okwata otya amabaati akagenda mu bantu abeetaavu abanaku ab'ekkalamungi abatambula obute n'ongakwata n'osalawo tebeera wakwebaka n'osalawo okubeera nti ogweddiza. tulaba nti ensi omusajja ayina gwe babalira mu billions n'okwata amabaati ga mukadde 5 obeere nti ogeddiza, obeere nti ozimbiramu embuzi zo ekiraalo. subhanallah tilka idha qismatun dhiza. nakulamula kwesudde olubege okubeera nti amabaati agabadde gagenda okuprotekitinga abantu ate bagenda kubeera nti gaprotekitinga mu mbuzi. kitegeeza omuntu walayise okusinga embuzi. waliyadhu billah. abooluganda tuuse ebyo tusuubira abantu batusuubiramu buli omu waali. tuli mu mbeera odda ku nsonga yaffe ey'abashabaabu ey'abaana abavubuka. embeera y'olwaleero buli kaseera bisiyaga maababuka bishaga bisiyaga byebiki qawmun biina kiramba kyalo kiramba ensi namba owekitiibwa sallallahu alayhi wasallam ahlakaha Allah tabaraka wa taala kizikiriza lwa bisiyaga. wa antum naffe olwaleero twagala okubeera nti nulda tubojjebwa mu kinnya kyekimu ekyabojjebwamu qawmu Lut. abantu ba Luutu ne babeera nti baazikirwa naffe twagala okubeera tuzikirira. abaffe mulowooza ekyabadde ttaka emabega gaawo hal minna bibaid, mulowooza kiri wala nnyo naffe. idha stamramna bidhalika otunaatambulira ku mbeera eno ey'okubeera tunyiza Allah tabaraka wa taala innahu wallahi laysa bibaid, tekiri wala nnyo. fattaqullaha ibadallah. abooluganda tutya Allah subhanahu wa taala wa atiuhu mubeere nti mugondera amateeka ga Allah subhanahu wa taala. abooluganda mu mbeera gye tugendamu tugamba nti ramadaani tugisiibudde. fattaqullaha lima baqiya min al ayyam, tutya Allah subhanahu wa taala mu nnaku ezisigadde. muve ku bwenzi wallahi abasajja abakulu bayitiridde okwenda wekitiibwa Allah tabaraka wa taala bwamugwako kasente wallahi noyambaza omusajja sikaati ogenda okulaba ng'ajogereza. muli kutaddi mulinda Allah tabaraka wa taala kubeera nti mubateekako ku ttaka okuva ku bwenzi. mulinda kubeera nti mugenda mu mwanadaani okubeera nti muva ku bwenzi. kitemulinda mulinda Allah subhanahu wa taala atandika kubabuuza nga walayisa lakum jawaabu, nga temwina kyemusobola kubeera nti mwanukula muve ku riba. abooluganda muve ku riba. atastabiluuna mukyenyisa. lwaki mukyenyisa ente n'obwamwaka nyuma? limaada tattaqullah, lwaki temutya Allah tabaraka wa taala. aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim wa huwa at-tawwabur rahim. Office ya Kabaka wa Buganda, obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ku Eid el-Fitr 2023. twebaza Katonda abasobozezza abantu baffe mwenna okumalako ekisiibo n'okutuuka ku lunaku luno olw'ekitiibwa obwa Eid el-Fitr. tusaba Omutonzi abawa empeera nebitulungamya ffenna kisobozese buli muntu okweyisa obulungi, okuyamba n'okusaasira abali mu bwetaavu, okwenenya n'okusaasiragana byeyolekenga bulijjo mu bikolwa byammwe. Essaala zammwe zituuke ne ku bakulembeze baffe bongere okwefumiitiriza mu kiseera ku bukulu bw'obukulembeze n'obuweereza bwe bavunaanyizibwako. Balina okumanya nti emirimu gye bakola
byetaaga ekisa n'okufaayo ku bulamu bwabo abateesobola era abeetaaga obuyambi naddala mu byobulamu, ebyenjigiriza n'okubeera ne we basula awalungi. Mwongere okusaba abantu baffe batuusibweko obuweereza obulungi obuleeta enkyukakyuka ezimba abantu baffe okubeera mu mbeera eyeyagaza. Twegomba okulaba ng'amalwaliro gaffe naddala agali mu byalo agalimu eddagala n'ebintu ebirala byetaagisa naddala mu kuzaala kw'abannakazadde b'eggwanga. Kinakubaza okulaba nti tukyalina amasomero agatalina kaabuyonjo n'abayizi nga batuula ku ttaka. Bino byonna bikosa obulamu bw'abantu baffe n'okuzingamya omutiro gw'ebyenjigiriza. Ensula y'abantu baffe ekyali mbi naddala mu byalo ne mu nzigotta z'omu kibuga, ekyongera okuleeta endwadde mu bantu baffe. Bino byonna byetaaga essaala n'obukulembeze obulungi. Tubaagaliza essanyu nga mujaguza okuva ku Eid al-Fitr. Allah abakuumi. Nassaako omukono Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka. Ebbanga lyonna ati mukyali wawulize muli mikwano gyaffe ku buli mbeera mulungi ne mubi tubeera nammwe. Tuwulidde nga kyamakulu nnyo kya mukisa munene leero nga tuli mu kusaala kuno tubeere wamu nammwe. Ssebo Sheeka weebale nnyo weebalidde ne mukadde waffe Regional olw'okuba nti tubadde nammwe. Tusena bakulu bangi osobola bamenya kubanga mubali bweru ne tulina n'obubaka obukulu ennyo obudde wa Ssaabasajja Kabaka obw'olunaku luno olwa Eid al-Fitr. Olw'okuba tuli munda amaaso gange galiko ekifo, nja kusaba mukadde wange omumyuka w'omutuba wamu Nakisunga agenda kunsomera kubanga bukulu nnyo batutumye tubasomere. Muli bantu ba Ssaabasajja Kabaka, Ssaabasajja Kabaka abaagala nnyo. Mwebale nnyo kuba babulize, mwebale kuweereza Ssaabasajja Kabaka, mwebale kutuukiriza buvunaanyizibwa bwammwe ng'abakkiriza. Kubanga ekyamazima bw'otuula awo n'obuulira okubuulira kw'Abayisiraamu bakadde baffe, tubadde ne mukadde waffe Sheeke Mumala ng'atulaga omusomesa omukulu asobola ottaputa Bayibuli ne Kulaani, naye bw'owulira ebigambo by'okubuulirwa kw'Abayisiraamu ekyamazima oba tutudde nnyo ne weewulirira owulira ng'eddini eyinza n'okukyusa odde mu kukkiriza kwabwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala oyogera ku mbuulire omuki mukkirize. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى